ekyeyo buli omu kimunyiga lulwe era buli omu akinyumyako lulwe. Naye kkiriza gaana njagala owuliriza ebigambo ebiri mu katambi kano ogenda kukakasa nti bino ebintu bituuka ku buli nkuba kyeyo, si nsonga oli mu America, oli Canada, oli UK, oli Saudi Arabia, oli Ludda, oli Germany, Dubai, Bahrain, Kuwait, Omani. Ebigambo ebiri mu katambi kano buli nkuba kyeyo yena buli kiso omuntu atali mu Uganda nga wafuluma ensi yo, ebintu omukyalo no byayogera mukwano byali bikutuuseeko okuva olunaku lwe wayingira mu nsi eyo, ate era nga bikyatutuukako, ate era nga bigenda kubeerawo forever ku buli muntu yenna akuba ekyeyo. Nkusabye nnyo owulirize vidiyo eno, akatambi kano, okawa obudde obeeko ky'oyogera, ombuulire oba embeera eno mazima ddala tekutuukangako. Amanya n'eddoboozi Maggie nga bulijjo, ate nga nkubuuzaako omulungi gwa ndaba yeekumidde ku Maggie's Media. Mukwano okola kyamaanyi nnyo, omupya nkwanirizaako nga gwe mulundi gwo ogusoose okujjako ku channel eno, ate mukwano ndi musanyufu okubanga olwaleero ogambye kambikuleko ndabe ekiki ekiri eno. Eno nno ye Maggie's Media, tuyisaako ebifa mu kyombo ky'abankuba kyeyo, buli kimu ekifa mu bankuba kyeyo ojja kukisanga ku channel eno. Kakati mukwano katusooke tugende mu katambi k'omukyalo ono owulire ebigambo byayogera, kawo obudde ate obeeko ky'oyogera. Waliwo owulira ng'ekyeyo kikutuddemu, ng'owulira weetamiddwa, ng'owulira toyina mirembe, ng'owulira oyina stress, owulira ng'omutima guzitoye, owulira nga toyagala kwogera na muntu yenna, ng'owulira muli bubi, ng'owulira oyagala kwogerako n'abaana bo naye nga toyina nawe oyinza basanga kwogera nabo. Ekyeyo nga kyakutuddemu, gambo babuziba ddi, otunula ku ssaawa tezitambula, oba wakeebakawo obudde ne bukya n'ogamba omuntu yajjirwa. Ano omuntu ayinza okubeera eyo n'agamba bulamu mwesiimye muli omukola, omuntu ali e Uganda. Ffe tubeegomba, nze neegomba omuntu ali e Uganda, mwegombeera ddala lwakuba nti ekyeyo gubanga muzimu. Kasita okuba ekyeyo omulundi okusooka n'oddayo ewaka, owulira tojjaayo, owulira nga tojjaayo yadde era obuwuzi kw'ovuddeyo era ng'ogenze mu nsi, ate oba wakatuuka era n'ogamba kati oba ki ekinkomezaawo, ng'era olina okukuba emyaka emirala. Ekyeyo bannange kitama, ate abasinga twakikoowa dda, naye ennaku ya nsi eno nabuvunaanyizibwa bwe tulina. Ekyeyo kyatutuulamu wano, kituli wano. Ekyeyo yo omuntu ng'atandise kwogera ku mbeera omuntu gy'ayitamu ku kyeyo, buziba ne bukya, omwaka ne gugwako nga kyanyumya mbeera y'ekyeyo. Bannange tuyita mu bingi, getumanyi lunaku kuziba ne lukya ng'oli mu nsi etali yiyo. Okusiiba ne bano abantu bano olunaku lulamba, kati kubamu omwaka, n'omwaka ogwokubiri, n'omwaka ogwokusatu, bano abantu tebasiibika nabo. Mbakulisaayo mu bigambo by'omukyalo oyo biwulidde bulungi. Kkiriza obagaana nga waabyogedde byali bikutuuseeko nkuba kyeyo. Okujjako paati emu eyinza okuba nga tekutuukangako, ye ggwe atakomangawokko Uganda. Omuntu ng'akubye ku kyeyo atuuka e Uganda wano n'awulira ng'ate nawo tafiitingawo, ng'ayoya kuddayo kugenda ku kyeyo. Era abasinga abali wano e Uganda nga teyaddayo ku kyeyo, either nga yajja ayinamu akasente akamumala n'atandikawo bizinesi ng'emuwa akasente kalaba nga at least ekirala ng'ayinako omuntu amusapootinga. Bw'oba mukyala, era nze mbuulira abakyala, woba oyina omwami wo nga wava ne Uganda ng'olina omwami wo, ng'omwami oyo tomwesigisiza mu bya ssente zo nti agenda kuzirya, mukwano kuuma relationship yo n'omwami oyo. Ogenda kukomawo wano e Uganda nga tolina muntu akusapootinga. Uganda nga weeriisa, Uganda ng'opangisa woosula,
jukira wakava ku kyeyo bizinesi ogitandise eba tennakwatayo ogenda okukkakkana mu myezi 3 oba 4 ng'otunula ng'omuntu atalinnyangako ku nnyonyi nga ne gewaleka e Uganda emyaka 2 oba 3 ng'akusingira wala nga naawe kennyini omwegomba ate ye atalinnyangako ku nnyonyi. So ebintu si byangu. Otuuka e Uganda wano mulaba baana kutuuka Uganda wano n'amala mwezi gumu ogenda yazzeeyo Incho yava ku kyeyo ng'agamba nze siridda wa mufirisuuti ono nti yaddayo. Era woba oli ku kyeyo eyo mukwano ng'okakkalabya yogera bitono. Nze Gwarabu guno guntamye, nze bannange omulimu guntamye, nze era njagala kuddayo kakuwummula. Ogenda tuuka wano e Uganda. Ogenda tuuka ne Uganda omwezi ogu ng'oyo yakuddayo ku kyeyo. Omukyala agenze n'agamba nti ekyeyo kiringanga oba muzimu. Si muzimu. Naye ebiseera ebisinga mosi naddala abakyala abali mu mawanga g'Abawarabu bakomawo e Uganda wano ng'akasente asuubira weekali n'asanga nga tewali kasente. Nga option gy'asigazza egyo waba alinamu obukadde bwe 3 ng'agenda ate kunoonya wa kampani kyenzizayo okutambula ogenda owulira nti yazzeeyo ku kyeyo. Naye omuntu bw'akoma wano e Uganda ng'alinamu akasente ke kaŋŋambe nti wali mufumbo olina omwami aba mwava ne Uganda nga mulina n'amaka. Mukama wakuyamba omukyala omwami wo n'atawasa oba n'ataleeta mukyala waka n'okomawo ng'ennyumba yo weeri. Noddayo n'otuula n'omwami woyo n'obeera nga topangisa ng'ate olina omwami kale ng'ajja kukubeerawo ko mu buntu obutonotono oba kale ebitonotono ng'asapootinga ewaka. Oyo kadaama asobola okutuula mu Uganda ng'azzeemuko n'obusente bwe era naye bw'ajja nga talinamu busente ekinene ennyo myezi 3 abaayo yakuddayo ku kyeyo. Kati kubisaamu akafaananyi ku kadaama nga ggwe maama ggwe taata abaana balina okusoma, abaana balina okulya, osasula woosula. Weetaaga otandika bizinesi etagenda kutandika kuwa magoba mu myezi 2 oba 3 kuba bizinesi esooka kukula. Ne weebeereesa obugoba buyina okuddamu mu bizinesi eyo n'otasooka kubulya. Kati kadaama nga ggwe maama ggwe taata Uganda oyinza obutagisobola. Okuleka nga okoza akasente ko n'okomawo ng'oli gumite ng'akasente ko kajjudde nga tewali kigenda kukaayanya oba simanyi kunyeenya osobola okubeera mu Uganda. Ng'ate oli muyiribi ako temukeerabira ng'oli mukyala muyiribi. Naye bw'oba ng'oli mukyala ayagala ebintu by'amalidaadi nga tosobola kuyiriba omuntu abaddeko ku kyeyo jagenda okuwulira bamukutte wali eringa bba kati yayingiddwa obwamalaaya ng'omusajja akusika busisi ku kutwa nti ofune ekyokulya. Naye Uganda bwetyo bwetambula. Omukyala nga waabyogedde okomawo e Uganda wano n'owira ng'oyo yakudda ku kyeyo. Mutuna ku social media okwo kuliko abakyala abakomawo e Uganda nga beewera nga bali ku social media beewera. Nze era siyinza kudda ku ddungu alinda banzize ku ddungu ne wano nkimanyi weebali nga gw'ogamba nze ne wenzira nakakadde Uganda nze alinda banzize ku ddungu. Tokyogeranga mukwano nga tonnadda ku ground. Kyogere ng'okumi wano ku ground ng'otuddewo emyezi gyongeena oba 5 ne wawulira nti kati onywedde tandika okwogera ekintu ekyo nti nze alinda banzize ku ddungu. Naye nga tonnadda ku ground tokyogera. Mulabyeko abakyala bonna abadde beewera nze siriddayo ku ddungu nze siridda ku ddungu mukwano nga baddayo dda ate mu kiyumba kya Muwarabu nga tebaagenda bweru nti baafuna mulimu gwa bweru. Ng'ali mu kiyumba. So badiya omukyala nga wabyogedde vidiyo ezo teweerabira mukwano nti nzireeta wano tuziyigireko. Sizireeta wano kubeerako muntu gwenjajinga naye nzireeta wano tuziyigireko. Okuyiga tekuggwaayo ate tuyigira ku bannaffe. Kati bw'ensanga vidiyo bweti nga ndaba waliwo kadaama gweyina okuyamba y'ensonga lwaki ngireeta wano.
ate gwe abadde tannagiraba n'oba nga naawe ogiraba obeereko ky'omanya. Ekirala mukole nga museevinga. Okuseevinga kuzibu. Bankuba kyeyabasinga naddala abali mu mawanga ga Buwarabu bannange. Simanyi kiki kiri mu nsi ezo naye kizibu kya kuseevinga ssente miliyoni 2 n'ogalabako wali. Ne w'obeera okoledde emyaka 4 nga tokomangawokko Uganda. Oyinza okukola emyaka 4 n'otuuka okudda Uganda ng'olina miliyoni 5 oba 6 naye ng'okoze emyaka 4 nga toddangako Uganda nti yadde okomyewo mu vacation. So bannange sente ezo muzisabire ate mugezeeko okunyigiriza nti manyi ffe bamaama ffe bataata abakadaama abasinga. Naye bw'oba okola tofuba kulaba nziradde ewaka. Kola ng'otunuulira kiki kyenzizayo nakyo ewaka era ntandikirawa. Bannange tokoma wano Uganda nga tolina pulaani B. Tuuka okudda Uganda ng'olina pulaani otandikirawa. Ate era teweerabira osobola okukuba pulaani zo n'otuuka wano e Uganda pulaani zo n'otazituukiriza. Nga buli kimu kyetaaga ssente ate olaba zigenze ziweddewo nga tobikoze. So kyekyo naye ng'essooka kya byonna bwe tuba twogere bitono. Nze siridda ku ddungu siridda wa twogere bitono. Kirala agambye ekyo kiringa muzimu. Naye ekyo kisiba abantu ku byeyo kwe kuba nti akomawo Uganda ng'alaba talina watandikira nga option gy'ayinemu yakuddayo. Ate omuntu akutte ku kakadde omwezi oba emitwalo 9 nga buli mwezi zijja. Olaba ng'okudde Uganda ofune omulimu nga bakuwa emitwalo 10. Mukwano nga kadaama tasobola tuulawo. Omanyi ng'omanyidde okukwata akakadde. Omanyi ng'omanyidde okukwata ekyenda kyo. Kuba bakadaama abasinga kale bafuna 9 ba starters. Abaddako bali mu kamu 10, kamu 2, kamu kitundu we watyo. Pozi n'abalina ebiyumba by'abafureyina abali mu bubiri oba olyawo bakamu 8, kamu 7. Ng'omanyidde okukwata ku ssente ezo okomewo wano e Uganda. Otandike bizinensi okole ng'olunaku mukwano tosobola kujjayo yadde amagoba ga mitwalo 5 olunaku. Oba oluusi amagoba ag'omutwalo nga togakoze. Ogenda okumalako omwezi nga ssente toziraba. Wamanyira okukwata akakadde, wamanyira okukwata 9, wamanyira okukwata. So mupulanningire Uganda. Pulaninga kiki otuuka okukola ate bw'otuuka kikolerewo gwagamba nti nze sidda ku ddungu bw'otuuka kikolerewo. Osiba omutima otandika okukola oyiba ogambe kiki ekijja oba kisiddayo naye ng'olina w'okola. Ate era bangi abatandise bizinensi ne bigaana. Agamba wannyiwaawo n'asibamu ezangu anadduka n'addayo ku ddungu nga yakomawo n'akola bizinensi n'egaana. So simanyi kiki kiri oba omwana nga wakiisa omuzimu simanyi kiri awo. Simanyi kiri awo naye ng'omuntu omuntu atravelinzeko okuva mu Uganda n'agifuluma ate kiba kizibu okuddamu ogitereeramu we kitaba kisanyu kya Katonda. Kizibu nnyo kyakuddamu ogitereeramu. Ensi eyinza okufuukira ekisi. Naye nga oba olina akasente Uganda enyuma naye n'akasente kasobola okubeerawo n'ojja ng'olina omutitimbe gw'ensimbi within emyezi 2 nga tokyazirabako oba ng'osigaza busente butono nga woobalaabalamu olabe tebusobola kukola byokola ki byoyagala. Kale bamikwano ate mubadde balabe balungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ku nkomerero yaffe eya vidiyo eno. Mukama abankuumire nnyo abalayikinze abakomentinze mwena Mukama abankuumire nnyo atakuumira mpeera. Tusinkane mu vidiyo ze eziddako. Bye bye.